السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajjuvuga wakitibwa Allah jalla jalalu, mwana wattu akyatuwadde obuwangazi, tumusaba sokusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tulekedde dawusu yaffe eya 3 awo wetuli. Agamba owekitiibwa omwalimu waffe ono nti oluvannyuma lwa madda eno empanvu gyategeeza, bwe wajja ennyukuta nga ya sukuuni oba nga nzigumize ng'eriko shadda, ennyukuta eri eriko madda esooka n'ewanvuyizibwa, esooka n'ekola ki? N'ewanvuyizibwa, oluvannyuma n'egattibwa kweri eriko sukuuni. Otegedde? Ennyukuta eno esooka n'ewanvuyizibwa eriko ki? Madda. Otegedde? Nga tonnaba kuleeta eno eriko sukuuni oba eriko shadda. Okategedde? Eno bagiyita maddu lazim, okuwangaala okw'obwetteeka. Okuwangaala okw'obwetteeka nti lazima oba olina okukola ki? Okuwangaala. Katuga nti eno alifu, jjukira eriko aliful maddi eno, kitegedde, ebadde naye nga gye bagiwadde eno empanvu tugamba nti okitegedde, tusooka nitukola ki? Ne tugiwangaaza, then oluvannyuma ne tusika sukuuni mu maaso ne tugamba okitegedde? So si al nga bwe twagamba nti kuli sukuuni okuwangala kwetta kwe kuli okutono okwa alifil maddi waawu ne yaau. Kitegedde? Okwo kuba kufa singa mu maaso waayo waliyo sukuuni, naye kuno okwene ennene empanvu ntegereka, awo tusooka nitukola ki? Nituwangaala. Okategedde? So tugamba al'ana. Okategedde? وقد عصيت قبل kino kigambo bakigamba Farao oba Firawuna. Kitegedde? Al'ana kati oyagala kukkiriza kati. Kitegedde? So nga wadde wa tabbu kuva dda nga oli wa tabbu, kati oyagala kukkiriza olwokuba ogenda gwa mu mbi ez'amazzi gakuzikirize nga yagala kukola ki? Nga yagala kwatula, nga yagala kukkiriza Allah oluvannyuma lw'okuba nga addemu ki? Mwonefu omujeemu okukamala. Tebamukkiriza kukola ki? Kubyogerayo. Mwana waatu nekola ki? Jibril nekola ki? Nemulemesa. So tugamba al'ana waqad asayta qablu adha. Wategedde? Tugenze ku ain anni. Twagamba nti nuni olina okukola ki? Onogiwa that sound eya nni. Sikugiwangaaza, sikugiwangaaza. So tugamba nti ain anni.
ne mimu because mimu ne nun bitwala amateeka gaki amateeka gegamu tegedde so tugamba nti hamma okalabye wa eno alif wangaza wao nekibeera wa kati ne bajongera madone empanvu so tugamba nti wa so si wa a nedda tugamba nti wabbi wabbi dorzi dorzi naye ngendo tulina okugibiranga ebine kubanga nzito because nwaliyo fatha tugamba nti doru doru ru ebanga ru nga yadhama naye teba yadhama just oboji wangaza oboji wadde ebirenga nene oboji gegeza bugeza otegedde nga wali Allah bwe yagamba nti agamba atya waliwo ebifo bingi byinza okugejeza mu rwao in fact tujasoma ahkamu rwa tujasoma mateeka agalamula rwao eno bana kugali so important twagalekayo nga twasoma ahkamu nun sakin wata nuni yokanaye tujagasoma insha Allah taala situga nti boru nuza tukomao ndaba budde dakika zigenze tugatandikira insha Allah.